abantu bangi baggweredde Bulaaya teri kirungi kiri bweru teriyo kirungi woba obadde Uganda ng'olina wojja akasente ng'osigala abavubuka bangi babalimbye mbu bw'ogenda Canada ng'obulamu bukyuka bakulimba teri kirungi kiri bweru kyokyo nkibabuulidde pozi ng'ogenze kufumbirwa tekiriyo teri kirungi kiri bweru bakulimba ne mutunda ebintu byammwe mbujjo ni akanyende mu America ojja kumala emyaka 5 pozi ng'ogenda bweru kusoma. I agree with the person yagenda ebweru okusoma. Nebyo ne bakeizi bali eri bafumbirwa bufumbirwa. Bwoba okyalina omulimo gowan. Beerawo okole. Kola. Beerawo okole. Bagenda ne babalimbalimba. Busimanya bukakati Junior jangu eno ofune empapula. You are wasting time. Nze myaka jendi kusola kuno na myaka 5. Mundi awo simanya basooka kusula simanya mu Sherota. Kambere Uganda. Mwena abagala okugenda ebweru. I wish you luck. Feke tusigale wano. Sente tuzikolere wano. Abannayuganda balina sente weebali wano. Bw'oba tokola tojja kuba nazo. There are people who have money here. Tebagendangako Canada wadde America. Ekizibu kya Uganda balina sente bazirina mu bungi. N'abatalina temuyiniraako ddala. So, you young people, balekerawo okubawabya. But there is something good. When you go to US, ngane waliyo ebizibu byayo. Ngane abaliyo nabo tebali bulungi nnyo luyale. Lwakwaliyo bebatagamba. They make you believe America is a bed of roses. Bakulimba. So, if you still have a good job, ngofune millions zo 3 beerawo. Abaye akati okuba obulungi mu Uganda kyakyuka. Wobo ina wosula. Ngoinayo ka business ko ngoinayo akamotoka ko bere Uganda. Yiiza one. Mpozi ko bana abatayiniraako ddala abo bo be basaana be bali desperate be basaana ogenda ebweru. But if you are a youth, you are a young man, you have a job, stand work. You are going to waste years. Edi system sinyango okufitinga iyo system y'abazungu. Ero gye bali bangi, bali Boston eyo gye bali. Nenga akasente akuna, money paper no. Agati we bajja ne bakulimba limba. Mbujangu mu America, obulamu bujja bakulimba. Tono na myaka. Era wenda bano bakakalamu nga bazunga. Bano ba wisdom kae kakalamu. Bazunga lwamaalo. Excitement. Ye bazungisa nabalabye mu ka video nga akalamu agamba Junior watukubira essimu ayogera birala. Wana kola interview wakasuku erabike yabanyiza. Nze Junior teri ampa byakwogera. Ekyo kakalamu tebakikulimbanga. Nze sina muntu gwe neeguya bayiza we. Ebiyisima bye mwali mumanyira. Nze sina muntu n'ogu gwe neeguya. Era kumwe bannamawulire teri gyenkera nti ampe sente. Mwenna mwabajja wane wange nga mukibya interviews. Ate ekyo bye mugenda mwebweru. It's not my business. Mugenda lwakwagala kwammwe na interests zammwe na bigendererwa byammwe ebitankwatako. Nze sina mwana. Sina mukazi. Kakati mwe muyina abaana muyina abakazi
mugende munonye greener pastures. Do you really have to put me in your videos? Musige kifananyi nti mbunze ninge yalemwa. Because kakalamu kifananyi kyemwaga mbumba kubira amasimo. Nze sina bidala byenjoge. Nze baize junior sigeya. Tebakulye binusu. I'm a very straight person. Kakati kakalamu nabo banno mwe mulya ku sympathy. So yagala abantu bakwagale. Nze sina kintu kyabwerere kyensubira mu muntu. I'm very inward looking. I'm like my father. Ndi very inward looking. Era kinyambye nnyo. Kinyambye nseguya. Bwadde n'ogu. Se junior. Sina muntu gwe neguya. Era nze sikerangako ku makya. Mbubambi. Mbu wali wajja okunyamba. Tewali ajja kunyamba mwerimba. Kaseetaaga buyambi. Do you really need help? Mirundi. Zalwa mirundi jenze ku social media. Ne mama munyambe mwe. Munyambe mumpe ekiru yali.